Nziramu okwaniriza nze Nanteza Juliet okutuusako alipoota y'embeera y'obudde nga enkuba yo ekyagendera ddala maaso okutonya mu bitundu ebisinga obungi wabula tugisuubira okkendeera mu maaso awo mu nnaku nga 3 mu bitundu ebisinga obungi. Alipoota ey'enkuba eraga nga Jinja yafunye enkuba eyawezezza millimeters 14 n'obutundutundu 5, Tororo neba n'enkuba eyawezezza millimeters 11 n'obutundutundu 7, Kasese neba n'enkuba eyawezezza millimeters 8 n'akatundutundu 1. Nga kino nno kyongedde okuva ku mpewo empeweevu ezikyafuwa okuva ku Sseguyanja Buyindi okutuuka ku ggwanga lyaffe ssaako n'embibira by'e Congo okutuuka ku ggwanga lyaffe. Ku makya tusuubira okkeera n'akasana okwaka ate nga bwe kakubakubamu mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi okuggyako Kampala ssaako n'embizinga yo nga tusuubirayo enkuba. Olw'eggulo ebitundu ebisinga obungi tubisuubira okuba n'enkuba era nga enkuba eno tugisuubira okuba nga yeetobeseemu n'okubwatuka okw'eggulu. Ddyo ebbugumu mu bukiikakkono ssaako ne mu buvanjuba tulisuubira okubeera ku degrees 29, Kampala ssaako n'emirano ebbugumu tuyinza okubeera ku degrees 26 ku 27, olwo ne mu nsozi ez'e Kabale ebbugumu tuyinza okutuuka ku degrees 22. Ebibuga ebirala okusukka Uganda Mombasa tusuubirayo enkuba nga n'ebbugumu tuyinza okubeera ku degrees 32. Zo ensi za Bulaaya obunyogovu bukyaliyo bungi ddala nga Paris tusuubirayo ekiddedde, Madrid ssaako ne mu Moscow tusuubirayo omuzira, olwo ate yo mu Roma tusuubirayo ekifu. Ebyo bye tusobodde okufunira okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku by'embeera y'obudde. Mwongere okwekuuma coronavirus.